Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Kati tola abantu tubana emikwano gyaffe ab'ebweru. Omuntu ayinza okwebuuza obakuuma otya ba abantu bamanyi bo bakolera b'ebweru kirabika bo bwe batunuulira omuntu w'ebweru. Manyi no kya advising omuntu yenna bwenkeera n'enkuwa contact. Era nyina omuntu gwe nakigamba oli yamusuubiza nti nja kukusomeseza abaana. Kati ne bukya nankubiranga amasimu ng'alinga abanja. Kati nembuulirira nnyo abantu bano ab'ebweru nabo bantu. Mukubireko essimu nga toli mumusaba. Because bakyetaaga in life. Era yenna ndaba if you have a number ezombu plus bicheze Canada plus America. Fe tubeera n'abantu nga tulina n'ebizibu nga n'ekiro saalidde naye ali mu America nankubira essimu ne tunyumiza essaawa nnamba n'essimu gamba nti enjala enzita. Because amanyi Shifa ayina. Shagwe tulaba wano ku kamera nga ate ayina baawa amataka. Kati people will not understand it you will ever lack in life. Omuntu tamanyi nti nze nsobola okukwata essimu ne gamba neebagulidde essimu eno ng'ate eyange enfu. Complete. So kati obulamu bwebwe ate n'obeerawo n'obokke sijja kuzimba mutima lwaki bawoona ate sikirina because kiki kati tubeera n'emikwano bwe gityo ne tugikwata bulungi n'omukubira ng'omubuuzaako bubuuza si kumusaba n'otamutekinga for granted n'omukubira n'omubuuza naye oli bulungi bwe bigenda bitya fe waliwo abantu abatukolera ebintu nze nyina abantu abankolera ebintu ng'eno sheetandika butandisi nga ntandika weewunyisa omwagalwawo nga ndi muto ne babaako engeri gye bannyamba but up to now maze emyaka ng'oli talikwata mutwalo gwe gukuwa naye ng'ayambira mu shoyo ng'ajja kutuma twalira ono kino oli nalabye talina sukaali naye nga gwe takuwa naye ne ŋŋamba bw'aba atrustinga Shifa okuyambira mu show yange ekyo kimmala ne bontuma wano nga Shifa nnyamba kino nziruka misinde. That's how we've maintained those people. Kati abantu abamu tebamanyi kye bayita social capital. Leero ogenda gaana okuyamba omuntu nti banaye akutumeko wano omugambe sijja gendayo because siina mitwalo 10 gy'amafuta but one day ina muganda wagenda okwagala okuyingira ensi eyo ani gwogenda okubira omugambe ndisiivingiraako bingi ne bwe kitaba ekyo ebintu bingi nnyo. So that is how we've maintained those people. Nemwe omuwulira ebyo nti ntumira mami wange mu nsi bweti ntumira senga mu nsi bweti si lwakubasaba na buli budde bamalako mirembe wabula oluusi tubatumira because batuwa n'ebigambo ebirungi akuwa n'ebigambo ebikuzaamu amaanyi. Thank you. Kati kye bayita social capital ebintu ebimu mukwano mu bitwale atayagala abamu oluyinza n'obbinyumyoto ng'alaba byakuduula but tetulina kyabbakolera alowooze kyayagala ava ne ku bantu b'ebweru ne mu society gye tubaamu zuukukako sanga kati nga gwe nakufunira sister wo buli lunaku n'otandika omuteekinga for granted bannange ate ngendo siba enviiri ne byobadde tokola bulijjo n'obiyoya ate nga tekiriyo okitegeera naawe ewakawo nze byentera ogamba abantu ne ku bintu by'obufuzi. Yes. Obufuzi butandikira wakaawo butandikira ne ku bulamu bwo gwe kennyini bw'oba olemereddwa okwefuga n'okwekontrolinga ddala ddala onaasobola otya family. Sooka weekontrolinga ogambe nti Hope nina kubeera bwe nti nina kubeera bwe ekozi naawe Hope nze mama Enoka nina kubeera bwe nti nina kubeera bwe nti nina kubeera bwe nti kati bwe mala otegeera nti nina kubeera bwe nti kumakya bwenzuukuka kumakya ne ŋŋamba nti munnange wasuza otya sikukulinda gwe papa abimanyi ewaffe tewaliyo asooka okubuuza bwe musooka mubuuza bw'asooka mbuuza kubanga okubuuza tekubeera kwasooka. Ekintu ekyo kirina engeri gy'ekigatta abantu mu ngeri ey'enjawulo. Ku kyalo n'osanga omuntu nga eva gwatinkuula entalo ddala ddala oliyagala otya ate olaba bazitinkuulira ku social media olosaasira banneiba baabwe olaba akeera bukeezi n'atuula nakolera video ya dakiika 10 wabula ali ku linnya lyo kishifa ekyo twakirabirawo kyebulenge eyo kibalimba mukwane bulenga tukozeeyo ebintu twayagalayo dda tuinvestinzeeyo naye we do things and leave them there. Nze banenze Katonda mu nsi nansobozesa njagala oba nkeere nkole oba n'essomero nkole ekintu nteekewo ebyalaani bingi abantu babasomerengawo bwereere abaana abawala bafune emirimu biki tubyagala naye tetusobola.
kati ffe bantu abakeera n'okola bizinensi n'ogamba omuntu ono mukama nnyamba bw'aba bizinensi yange agituddemu bulungi akeera anzigyemu ekizimbe anzigyemu kyonna kyawulya kyayagala oba ayina nsi gyayagala okugendayo abeereyo because ankoze bulungi abatukoze obubi be bangi kati omuntu akola akalungi twagala nnyo batufunireko ffe tuwulira bubi tufunirako natulinnyirako we okay whether osiimye oba tosiimye ffe nga tumuvinga on tugenda ku kirala ate ekintu ekirala bananga obutasiima kibi nnyo nze nsiimira ddala buli kinoomu alwana n'afuba n'agamba nti banange abantu abo babaddewo batya anti kifa nkwebaza ne sekwebaza yonna katonda ono ali mu ggulu amanyi ekituufu ky'ogwana ate ajja kikuwa kubanga waliwo ebyawandiikibwa ebimu byetusoma n'okisoma n'okiyitako naye nga mu bulamu bw'ensi buli lw'obeera nga ekintu okifunye funa okwebaza okw'enjawulo kw'ofunye munda mu gwe kuba katonda ono ali mu ggulu bw'omwebaza ebirala byonna asobola obbikola naye tasobola kwegulumiza kwetendereza n'okwesinza kati gweosobola okunkolera byonna gwe ng'olaba kyokoze kitono eri gwe naye ate nze gw'okikoledde kiba kinene kati nze nkwebaza ne sekwebaza yonna katonda ono yatonda eggulu n'ensi amanyi ekisinga obwetaavu mu bulamu bwo kyosinga okwetaaga kyaba atandikirako nsaba kwebazako ku basumba bange enesho bw'enaaba eyitawo bw'oba ng'eyiseewo mukama abansanyusize abasumba basumba excellence in Christian Church mbeebaza ne sekwebaza yonna omwami Godfrey Muwanga n'omukyala Christine Muwanga bambi bankoze bulungi kyenva buli lwemba mbeebaza sisigala waggulu kubanga bankoze obulungi obutagambika bankoledde obulungi obutagambika banzizamu essuubi nga nali ntuuse ku level nga njagala kunywa obutwa n'omwana wange tuve ku nsi naye baatuzamu essuubi ne batulabirira ne batwagala ng'abaana era kati abasumba bange muyita mami muyita daddi ate ne bayitaba bulungi nga waliwo gwe nali mpita ne ŋŋamba maama naŋŋamba nze sinza kuzaala kyali kimbaddeko mu myaka gyange emito naye neebaza mukama kubanga yangata ku famire enene ennyo nemba nga kati obudde buno nina baba wange ali mu Amerika nina sisita wange Shifa nga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb gendawo gweteeka mbutezi kigambo bunga Comfy Homes ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna w'obeerako nga waliwo security waliwo parking emala waliwo buli kimu okwegamba mwenna abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenzi awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga abantu bangi nina basisters bange abali mu America eyo abali wano mu Uganda abanjagala abatanjagala mwenna mukama abampeera omukisa ate abanjagalire okusinga nze bwensobola obbaagala kubanga nze ndi muntu busobola kukya ku makya yadde sikisuubira nti kiribaawo naye kisobola kuza ku makya ne bukya nga sikyajjukira naye mu bitabo by'emirimu biwandiikibwa nti kino gundi yali akikoze mukama abanjagalira okusinga byonna mukama abampeera omukisa buli kinoomu afubye okuteeka ettafaali wano uwe tuli obudde buno mukama amuwa omukisa yadde njagala n'okugwa naye mukama amuwa omukisa amiina leero tunyumiriza nno ku kikomera tetugenze mu ddiiro naye bujja kutya nga tutudde mu ddiiro wano kikomera we kiyita ekyemabega bwe wati so byonna all in all tetuggwamu ssuubi era wenna ndaba oba oli muto oba oli muntu mukulu oba oli mu middle age oba otandika bulamu ekigambo obugambo what doesn't kill you makes you stronger ekitakutta kikufuula ate w'amaanyi nnyo ffe munnange tulina ebintu birungi nnyo betukoze
ngate advise tuzijjamu mmwe abatuvuma sometimes ojja kujja onvuma ekintu ngambe anvumye kino naye kannoonyeemu bwe kiti nkole bwe nti fenga tukulaakulana buli lukya omwaka guli baleka guno gubagendako mumalize nga mwayuuya abantu bali kukola bye bakola tujja kukeera nga tugamba bane wish you happy new year nga bagamba teeka ku mmeeza calculation bannaye mukoze biki. So nange tuli ku speed because we want to wake up one day abamu tulina emyaka gye twagala retiringirako twagisaba Katonda tugamba Mukama by this age I want to retire. So you guys aba negativity you're not gonna stop us. Ate naawe ndaba let them not stop you. Criticism aba criticizing aba banoonya ebitulemye banoonya nsobi mu bye tukola nga buli kirungi bakinoonyaamu kibi. To stopping, don't stop to throw stones ku bantu abo wabula kuŋŋaanya amayinja ge bakuba gazimbise aga amayinja buli bali kuba pa kuŋŋaanya kati ate bona agazaayo gabakube oba tofuna but gwe kuŋŋaanya ozze ku side yo liba lutindo olukubuusa ne bakongera ekirala neera n'okirinyako ne weeyongera. Essomero ly'ensi eno nno nayo giyiga tusoma ebitabo mu ssomero naye okuyiga ensi eno obitegeere nga bwe tubadde tubinyumyako nalyo ssomero ddala Mukama waabikubulesinga n'obitegeera aba nakyo nno bugagga eba weapon ekuyambako mu kulwanisa n'obugagga. Abantu abamu beeremererwa in life baagala naffe tulemwe nga bwe beeremererwa beekyawa baagala twekyawe nga bwe beekyawa baagala tweveeko nga bwe beevaako baagala tuggwemu essuubi nga bwe lyabagwamu. So please don't give up. Bannange ttiimu Shifa nkiddamu ekyabanyiiza luli ne leero mukisalemu ekibadde kitambula rawundi okuvuma Shifa endabika enkula ye ekibatta kye kino. Ttiimu Shifa nakeera nesinkana Enoka nga simumanyi. The first person I called nga nsanze omwana oyo nakubira maama wange nemugamba mami nkunyumiza ki mbadde ndi awo omwana najja naŋŋamba mbw agenda kukola surprise ya mitwalo 5 nga tugenda tuseka nga tuli ku express ne ttiimu yange abo boolaba emabegaawo nenkubira mami manyi okkoowa ebigere bino ne binzimba nga nsibye nnyo mu ngatto nali mpanisa ebigere byange bulungi waggulu ku mmotoka awo manjagala stretchinga amagulu but era akulengera asogamba oli kweraga naye amagulu gaweta nnyo bukondo n'okoowa otudde mmotoka the whole day. Nali mpanisa amagulu gange tuli ku express Lutayo yavuga ono junior twali tumaze mu droppinga twalina Mavin mmotoka nga bamu tuba droppings omwana najja kwolo Katonda yanjogereramu ebiseera ebisinga nkuba simu Sharifa akkirira mangu amadaala nkuwe engoye swi nenzimuwa ne tuweta. Sharifa mpa ebintu wano mmotoka epaakinga swi n'abimpa Mukama ng'ali mu kusindika kwolo Katonda yandeetera okwambuka ku madaala ninnyeko ku dduuka nkyusiza neeyo kuba olugoye nali nakoleddemu nali nkyaluyina lwe nasemba okukoleramu nenyeyambulira waggulu nenteekamu olugoye kwe kusanga omwana oyo. The first person I called was my mom. Mami naye nabimusesa nti ogenda kidaya nti wa myaka emeka ku luno nti wa 13 mubikola ddi. Mami natandikirawo okwesunga nemugamba mami mbadde nyambikolerewo ne ku Sunday mbakolere na ku church nali njanzije ku church naye ngate nyina meeting ne committee nga kuba Millicent nga nyina ogenda mu meeting neŋŋamba kambi kyusa olunaku Monday nga nyina owumulamu ne tubikoloba lwakubiri twabikola lwa Monday nakolerawo ndowooza Monday. So Mukama n'amuleeta because banji mukubye campaign Shifa wali onoonya content after seeing that boy somewhere because tosobola kubanga ebulenga n'abeebulenga tuukawo babuuze bonna kababe eno basikali batoti oyo ndawo nga ndi muto nabbibwa ababbi baali bangi nnyo ku bulengo okwo nanyigirizibwa but oyo omwami oyo Kanyamu oyo yannyambako nnyo banderaawo. So kati siina budde abantu bakola ebintu notakirondola ddala ng'olina ab'amazima abakirimu that is me buli kimu kiggwera ku ssimu. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula
Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Back and go tours and travel e Kajjansi. The world starts now. So bulamu bwe butambula but tetugenda kunnyonnyola baabongo bunaafu batambulye ku speed yaffe. We are sorry. Wabula atambulya ku speed yaffe, you're welcome. Timu Shifa mmwe. Simanyi naye mbaagala nnyo. I value the journey we've walked. Olugendo lwetubedde nammwe valuinga. Okubeerawo kwammwe ne muteesa nga mulaba waliwo ekinyiga ne mutuula ne mukiteeseza buli kimu kivaluinga. Mbaagala nnyo okuva ku mutima gwange. Katonda abanjagalire ne one day nammwe Katonda alibampa mu ngalo zange ziti. Katonda alibampa bwati. Mbamanyi buli omu obulungi bwe. Tukoledde wano ku poloti yaffe twogera ebigambo bino twagala wande tukomyewo video eno nga waliwo kizimbe twejjukanye. Bwe tubyogeredde tusiibule kuba tulaba. Yagali ya Rolex. Nyongero balansaako mwenna nsi yontana banyaba ne bassebo. Yongerako ku ddoboozi oli musajja. Talk like a man. Leero meeting tugikoledde wano ku poloti yaffe. Bansaba Mukama bankuumire. Namwe abasodotola buli kimu kye mulina ne mutuwa Mukama baweere ddala omukisa. N'abatanabatola naye ate ng'oyagala Mukama gaziyize ensawo zo. Naawe Mami Shifa nkwebaza omulimu gw'okoze ogw'ettendo. Ne ttiimu ye yonna. Ne ttiimu bo wonna. Mukama baweere ddala omukisa. Amiina. Tosabidde bantu saala etugalirawo program. Nze nasabye ogwaso Okugulawo. kati naawe saba ogalewo programu bamami Naye ne ssaawa ekyabala. Ayi Mukama tukwebaza olunaku olwaleero. Sodo tugabirira n'okutuliisa mu bulungi. Waliwo abatasobodde ddusimatuka, amagulu bagawanise, aba tewakyali assa. Naye ate ffe okyasobodde tukuma Mukama. Meeting yonna tugimazeeko tewali afunye buzibu. Ekitiibwa n'ettonde kikuddire. Era tukusaba otuyise mu makubo obulungi. Banga obubenje bungi obuli mu makubo naye ate ffe Mukama tukusaba otusobozese tubiyitemu. Tukulembere nga ffe tetunnasimbula gwe abasooka driver asooka. Genda otukolere ekkubo. Ewatali kkubo. Ekitiibwa n'ettonde kikuddire. Amiina. Taata ow'ekisa Kabaka w'Abakabaka tukwebaza olw'obudde buno bwe tumaze wano. Taata twogedde bingi. Twandibanga twogeddemu ebitakusanyusa naye bwe biba nga mu ebiri tusonyiwe. Ebituzimba bituzimbe, abawulira ebigambo bino bye twogedde Mukama basobole okuzimbibwa n'ebyo ebibaddemu ebibazimba. Katonda ow'ekisa ekingi beera naffe tugenda simbula wano ekigere nga tuddayo mu maka gaffe gye tubeera. Taata ow'ekisa ekingi tukulembere. Tugenda tuuka batutuuse waka we tubeera Mukama Katonda waffe. Nabo bakuume batambule bulungi basobole okutuuka gye balaga emirembe. Taata lwe tunaddamu kuwuliziganya nga balamu nga naffe tuli balamu tujja kuddiza ekitiibwa n'ettendo. Taata w'ekisa ekingi tegulula emitego gyonna mu kkubo tutambule bulungi. Tusabira buli kinoomu yenna abatwagala n'abatatwagala bonna bawa omukisa. Taata ow'ekisa ekingi tusaba okuganja eri obwakabaka bwo Mukama Katonda wange gulawo emiryango gy'eggulu awantu wano wetuyimiridde wetusinzidde obudde buno tubeere nga tusabira abantu nga bagenda nga tubasabira nga ffe tusigala mu maka gaffe. Taata ow'ekisa ekingi nga tubasabira omukisa nti taata werekera abagenyi baffe ow'ekisa ekingi nga twambusa kukutendereza n'okukusinza nga tusinziira wano. Taata ow'ekisa ekingi tusabira buli kinoomu omukisa. Anti Shifa yerekereza bingi olw'obudde bwe. Yadde eddakiika emu manyi nti mu mutima gwe obudde bwe yandibadde abuwumulamu bwe yandibadde afunye ng'ali waka. Naye taata obudde bwe yerekereza manyi nti gw'osobola obusasula. Ffe ng'abantu tetulina kye tusobola okukola naye muwa omukisa. Kebivuma abantu bye bamuvuma Mukama bibeere amafuta gy'ali kabibeere olutindo Mukama olumusomosa lumutuuse gy'alaga. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire Kabaka w'Abakabaka tukulembere tutambule bulungi. Baaba wange gy'ali Mukama mukuleetedde
mutadde mu mikono gyo mujjeko buli challenge yonna mu challenginga bingi nnyo ebibaawo nga tubiyitamu buyisi naye Mukama Katonda wange teri musirikale ayambazibwa ranka nga tasoose kuyita ku koosi. Mukama Katonda w'ekisa ekingi bingi tubiyitamu naye nga byakutuyigiriza byakutuzimba. Beera naffe tukulembere tubeere bulungi. Abaana baffe mbakutadde mu mikono Mukama Katonda wange abaddayo ku ssomero kyali waka Mukama Katonda wange kuva ku mwana omuto kifi n'omukulu asembayo bonna mbatadde mu insurance yo kabaka w'abakabaka. Ezadde lyange lyewampa Mukama nange ndikuleetedde lyonna Mukama Katonda wange kuleetedde betwaleseyo ewaka betwalese mu mirimu egy'enjawulo. Blessing emirimu gyaffe, blessing enganda zaffe, blessing buli kinoomu. Mukama Katonda w'ekisa ekingi jangu obeere naffe tukulembere. Manyi nti eriiso lyo litunuulira buli wamu nga tewali nguzi nga tewali kintu kyonna. Ekisa kyo kiganje eri buli omu. Gulawo omukisa eri ffe ffenna. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire kabaka w'abakabaka. Amiina. Tweyanzize Saala sigenda gyongerako birala nnyo naye ng'oyita ku 0782 101569 0702 5621 57. Mama eno kasaba kusomako naye ku nnamba yo eyandyagadde tugenda tandika okuzimba eyandyagadde gwe weekubirire mama eno koyogere naye olina akasawo ka seminti otuwaayo emmotoka y'amatiriyo tuwaage luggi otuwa ddinisa basomere ku nnamba eri ku WhatsApp. Enamba yange eri 0703 38 23 42. Mu Luganda eri 07 03 38 23 42. Ereeta mannya ki? Ereeta mannya Wandera Geresemu kubanga obudde buno mbadde sinafuna endagamuntu okugiteeka mu mannya gange. Okay. So buyambi bwe bunaayita eno well and good. Bwe buyita ewange tewali buzibu. Atalekeka. Wali kampani ya Rajat Snacks. Daddies, cookies, buli kimu. Mami agenda sayininga gundi omupya brand ambassador. Bambi mbawagire basangibwa Kabuuma. Ne Park and Go Tours and Travel oyagala genda Canada, Nairobi, ensi yonna gy'oyagala ogendamu ne ku kibanja mpola ogenda. Waliwo n'ennyumba eya B&B obudde Bulaaya toyagala tuukirako oyagala sooka kuwummulamu ennyumba za mulembe security eri waggulu esi buli kimu ky'oyagala weekiri weebaka ku buliri nga toyagala nakukola ki nakuzuukuka sangibwawo Bunga obugalo. Bye bye bannange kyonna kyo weetaaze ennamba bwoba ojagala ntogifunye nze nsanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Ennamba zonna zireeta Nakawombe Shifa zezo ku screen. Ayandyagadde bugende straight oba buyise wange geno project tusimbudde. Obudde bonna akamu ekitundu Mukama agenda kaleeta tukamaleyo tube nga tukkirizibwa ettaka oddikozesa nga bwe twagala nga tumazeeyo up to zero balance. Nga tuli Millicent yatuwadde amayinja. Yatuwadde motoka y'amayinja. Bane yatuwadde amayinja ago ogga kubalimu kulimo ojjuze emmotoka. Bannange bye bye. Sibula bantu bebi yakooye dda. Katuveeyo ewaka waffe wano. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukumu bw'otona bu surprise ekisooka wantegerera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokoma nono bajjawo naleta ono bugoyo butuuka omwana ono naye wawa
wabula onnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba olutiko wabula onnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba olutiko. Mujje munyambe mumbulireko bwe mba mwita hani oba baby sikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbulireko bwe mba mwita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fasiti Boni Mr. Lecturer, bisobedde muntase wabula onnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba olutiko wabula onnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa